gwe musingi gwa Buganda. Abataka abakulu ab'obusolya n'abazzukulu baabwe gwe mutima gwa Buganda. Tujjukira omulimu ogwakolebwa abataka mu kulwanirira n'okuzzaawo Buganda ku mulembe guno, era tubeebaza. Awo nno tulina okukubiriza abataka okwongera okuzimba n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe, omwo nga mwe muli okukuuma n'okunyweza ebika, nga tumanyisa abazzukulu ebika byabwe n'okubannyonnyola obukulu bwabyo. Okukuuma n'okunyweza ettaka n'obutaka. Okwo nga kwogasse okuyigiriza abavubuka okukola emirimu n'okukuuma ebyabwe ng'ettaka, kubanga Obuganda obw'omu maaso buyimiridde ku bbo. Okuyigiriza n'okwagazisa bazzukulu bammwe empisa ennono, ebyafaayo n'olulimi lwaffe. Kimpa essanyu lingi nnyo okulaba nga abavubuka ba Buganda bangi bettanira era bawagira nnyo Obwakabaka. Tubalinamu n'essuubi ddene. Kaakati nga bwe mumanyi, mu kiseera kino tufunye ebintu bingi ebisoomooza Obuganda, era tusaanye okwekengera nga mwe muli ekibbattaka. Tulina ekizibu ky'obwavu, endwadde n'ebbula ly'emirimu mu bantu baffe abasinga obungi. Awo nno okusobola okuwaŋŋanga ebitusoomooza, tusaanidde okutambulira awamu, era bwe tuba nga tulina ensonga tusaanye okuwuliziganya n'okukolera awamu. Eno y'engeri yokka eneetusobozesa okukuuma obumu n'amaanyi gaffe. Mu kiseera kino tulina ensonga enkulu ennyo gye tulina okulowoozaako. Ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasira abo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Tusaba bekikwatako okulaba nti ensi yaffe efugibwa ku nkola essa ekitiibwa mu bantu
kissa ekitiibwa mu ddembe lyabwe ne mu mateeka. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okuba naye emirembe n'obutebenkevu mu nsi yaffe. Nga mmaliriza nziramu okubeebaza mwenna okujja era mbasaba okukolera awamu n'okuwagira n'amaanyi emirimu gy'Obwakabaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bongedde okutuukiriza obuvunaanyizibwa omuli enkiiko eza buli mwezi ezimulungula ensonga z'ebika n'ebitongole by'Obwakabaka bwe kyetaagisa. Ssaabataka, emizannyo gy'ebika gizannyibwa okuwanika bbendera z'ebika byaffe, okunyweza obumu n'okussa akaseko ku matama g'abantu bo. Ssaabataka, kkiriza twebaze Katikkiro waffe ate nga wasiima abeere nga ye minisita w'ebyemizannyo, so minisita w'ebyemizannyo tukwebaza, weebale nnyo, weebale ddala okukulembera ebyemizannyo ate n'obutabikomya mu bika mwokka n'obitambuza eyo yonna yonna. Emisomo ku nnono. Ssaabataka nsaasira okuba nti nno mbadde sijjeeyo linnya lya Oweekitiibwa Robert Sserwanga, Katikkiro w'Omutaka Mawesano ow'ekika kya Ŋŋaali. Ssaabataka, emisomo ku nnono gyaddamu mu mwaka gw'2023 oluvannyuma lw'omuggalo gwa Lumiimamawuggwe. Emisomo gitambudde bulungi nga buli mwaka gyetabwamu abantu wakati w'olukumi okutuuka ku 2,000 abeesasulira nga be basinga obungi ku bo, newankubadde era tugattako n'abo abasasulirwa ng'abavubuka baffe n'abaana abato nabo bongere okubanguka mu nsonga z'ennono tusobole okukuuma empisa za Buganda nga ziri wamu. Sseggwanga, tukoze era ne tufulumya ebiwandiiko bino wansi okwongera okukuuma, okutaasa n'okunyweza ennono, obuwangwa, obulombolombo n'empisa z'Omuganda. Olukiiko olwo lw'olabaawo lwe lufulumizza ebiwandiiko bino nga tuteesa ne tubifulumya biyambe Obuganda bwaffe okulabika nti nno twongera okukwatagana n'ennono zaffe. Ekiwandiiko ekisooka, ekiwandiiko ekitongole ku mibala gy'ebika. Ssaabataka, tubadde tufuna obuzibu nga buli omu ayagala okukuba omubala aguva mu ngeri ye. Olukiiko luno lwatuula ne luggyayo emibala nga bajjajja bwe baasiima nti egyo gy'emibala egy'ennono. Ssaabataka, ekiwandiiko ekyokubiri y'enkola ku kutereka omutaka w'ekifundikwa ku mutendera gwa kasolya ng'abuze oba ng'avudde mu bulamu bw'abalya mmere. Tulina ekiwandiiko ekyo ekituyamba okulambika biki bye tukola era ebyo ebigoberera ennono zaffe. Enkola y'Obwakabaka entongole ku kwabya olumbe erambika entambuza y'olumbe, enjabya n'okutereka ebyennyimbe ezaabiziddwa ku mutendera gw'Obwakabaka. Era Ssaabataka, tuli mu mbeera okulaba nti enkola eyo etandika okukola era twakwatagana dda n'eggwanika lyo okulaba nti tufuna ssente ezikola ensonga eyo. Tusuubira nti gye bujja okwabya ennyimbe zaffe n'engeri y'entambuza y'ennyimbe ejja kuba nga eyongera okutereera, eggyeyo ekitiibwa kyaffe ekya Buganda. Ssaabataka, twafulumya ekitabo Sumika ekiruŋŋamya okusumika n'okusumikira abasika mu bigambo n'ebikolwa mu Buganda wonna. Ssaabataka, tubadde n'okusoomoozebwa nga tubeera mu nnyimbe tusindisa abasumisi baffe buli omu ng'ayogera bibye, ab'ebuweekula boogera byabwe n'ab'ebuddu ne boogera byabwe. Ssaabataka, ne tukola ekitabo ekyo kiyambe okuluŋŋamya
abasomesi baffe boogere ebigambo ebyo ebituukiridde obulungi, baleme kupangapangawo panzipanzi byabwe. Saabataka ekyokutaano, obuwangwa n'ennono ng'omusingi gw'okukuuma obutonde bw'ensi. Ekyo nakyo ekitabo twakifulumya, abataka ne baba nga beetaba mu kulaba nti tukuuma obutonde bw'ensi. Ekitabo eky'omukaaga ky'ekitabo ekiyitibwa Amaka, ekiraga amaka ng'emmerezo y'obuntu bulamu n'okuyamba ku bazadde baleero okukuza abaana obulungi. Nnyini nsi, omulimu gw'okulambula ebika gwe waduumira gugenda mu maaso. Omulimu gw'okulambula ebika gwe waduumira gugenda mu maaso, era nga tuli wamu ne minisita wo ow'obuwangwa tukyalidde obutaka bw'ebika 38 nga tuggumiza okunyweza obukulembeze mu bika, okusikiriza abazzukulu mu bika, okunoonya amakubo agayingiza ssente n'okukuuma obugagga bw'ebika. Ensonga ennya ze tubadde tukubiriza bwe tubadde tulambula obutaka bw'ebika, gye tusiŋŋaana abakulembeze b'ebika, tusiŋŋaana abataka b'amasiga, tusiŋŋaana ne ku bazzukulu ababa baliwo. Ensonga eyo nga tuluubirira okulaba nti ebika byaffe byongera okuba ebyettutumu mu Buganda. Ebika bikola emirimu gya bulijjo. Nga tumaze emirimu giri egya waggulu egy'okuva mu mutendera gw'Obwakabaka, ebika bikola emirimu gya bulijjo okuyimirizaawo ebika. Tuteeka emikolo gy'okumanyagana egyongera okukuuma, okunyweza n'okutaasa ennono. Mu bika ebiwera tubakanye n'okuzzaawo ebibuga by'obutaka bwaffe ebyazikirira olw'endowooza n'ebikolwa ebyajja n'abafuzi b'amatwale. Tubikulaakulanya ng'obubonero obulaga obugagga bw'ennono yaffe, ate gye bujja bikole ng'ebibuga ebyetoolodde ezimu ku nsibuko z'obuwangwa nga bikola n'emirimu gy'enkulaakulana emirala. Ebisabibwa Ssaabasajja, ngeri gye twazze ku nsulo, Ssaabasajja kisiima tubeereko bye tusabayooko. Ssaabataka, tusaba osiime abataka bo abatannayanjulwa butereevu eri Ssaabataka banjulwe, tusobole okunyweza ennono ne Ssaabataka. Ssaabataka mu ngeri yonna gy'onoosiimamu kijja kuba nga kituyamba okukkakkanya ennyonta eyo. Ekyokubiri, ebika 4 byokka ku bika 56 ebirina obutaka obwakubirwa mu ttaka ly'Obwakabaka, tusaba byanguyizibweko okuddizibwa obutaka bwabyo nga bwe waluŋŋamya Ssaabasajja Kabaka. Ensonga eno ekandaaliiriddemu, ate ekivaamu mu ekyo nti ebika ebyo biddirira mu nkulaakulana, kuba biba tebirina kifo we bagamba nti wano we waffe. Ssaabataka tulinawooko abaali bafunye enteekateeka ey'okukola ekisaawe nga bakikolera ku butaka bwabwe, naye twagenda okwesiŋŋaana nga bali abalina okukola ekisaawe ekyo bababuuza, wano muyinawo obuyinza, nga ddala obuyinza tebunnaba kubaweebwa. Ssaabataka ensonga eyo ejja kubanga etuyamba bannaffe abo ab'ebika 4 byokka Ssaabataka basobole okubeera nga ensonga eyo etambula. Ssaabataka, olukiiko lw'abataka luno lwolaba lwennyamira olwa bannaffe balina obuyinza okusasula ssente zaffe ku nsonga ku by'obugagga bw'Obwakabaka, ate ne batatusasula. Ne twesiŋŋaana ng'Obuganda bulina okunoonya ssente wano ne wali. Ssaabataka, ensonga eyo ng'olukiiko lw'abataka naffe tugambye nti olwali we tuyimiridde wano tukyogereko oba oli awo eddoboozi lyaffe nalyo we lineegattako,
abakutte ensonga za bajeti ya Uganda banasimuka ne basobola okukola ku nsonga eyo, kubanga bino bya bugagga byaffe. Era Ssaabataka n'abataka basaba okumanyanga ensonga eyo engeri gyetambulamu newa gye neesobola okukoma, kubanga tubeera n'abantu eyo mu byalo byaffe mu butaka bwaffe ne batubuuza ku nsonga y'emu naye ng'ate olumu tusigaliddeko okwo emabega. Ssaabataka, ensonga ey'okuna tukizudde ng'ebika ebirwa ennyo mu kkooti ya Kisekwa, si mu kkooti ya Kisekwa yokka ne mu kkooti endala, nga biwozaŋŋana biddirira nnyo mu nkulaakulana n'obumu. Ensonga eno tugirondoola era Ssaabataka tujja kubaako amagezi ge tuwa oba oli awo ganaayamba ku mbeera eno. Ssaabataka twebaza okukwatagana n'abaami bo be walonda abakulirwa Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda mu kutumbula ennono n'obuwangwa. Ssaabataka, tetukyaleekaanira mu ddungu nga bwe byalinganga edda ti abataka bokka be baleekaana ku nsonga z'obuwangwa n'ennono. Tetukyaleekaana ffekka, tuli mu baffe. Katikkiro ensonga eno agikutteko, minisita w'obuwangwa, abaami n'abakungu, ate ne bannaddiini. Tufunye bannaddiini abongedde kulaba ebirungi ebiri mu buwangwa bwaffe era ne babyogerera ebigambo ebirungi. Twebaza ebikoleddwa okuzza engulu Abataka Trust n'okugituukanya n'omulembe gwa digito. Twebaza Ssaabataka, ensonga eyo yakwatibwako Ssaabawolereza wa Uganda. Twebaza obuvujjirizi okuva mu ggwanika lya Buganda ku mirimu gy'ebika egyawamu nga ku musomo ku nnono. Newankubadde tulinako bangi babasasula naye tubasasuza akasente katonoko kubanga ssente ezo zonna tebasobola sasula, n'olwekyo eggwanika litukwatirako ne tubeerako ke tusobola okwongerako. Twebaza Ssaabataka. Ssaabataka, twebaza ensuwa y'obujjanjabi obw'abataka abakulu b'obusolya. Ssaabataka, abataka abo tebakyalwala ne bavundira awo, waakiri balinayo okwo insurance gye wassaamu ssente esobola okubayamba mu kujjanjaba okwo. Ssaabataka, twebaza obuvujjirizi mu ntambuza y'emirimu gya woofiisi y'abataka n'ebirala byonna by'oteekamu essente by'olagira ne bikolebwako. Twongera okulafuubana okumalawo